omuntu yenna alaba nti owulira obulumi naye gwe oyinza okunnyonnyola omuntu nti kikuluma kitya? Kinuma okutandikira munene paka munene ow'ekiti. Nanti kitya? Kinuma nnyo nga kisindika. Kibuguma kitujja kiko like okunnyonnyola obulumi. Tekitujja. Kibuguma bugumi kale munene ow'ekiti. Ekizimba. Naye nga munene kiruma nnyo. Kiruma. Okay. Kati waliwo omwami ye kamwogera amanya kubanga lyensonga enkulu. Mwami we bamuyita Mwami Mugisha. Mugisha ng'ajjanga ngamba nti ye Namuli kiki nga banne baddayo okusoma bwe yamala okukola ebibuuzo nga teyaddayo okusoma. Nga nti munnange mukama wange nalemererwa. Namuli kabeera awo bwe ndiba Katonda ayambe nenfunayo ku ssente ndiba muteeka mu koosi yonna n'asoma. Kati Mwami Mugisha yangamba nti naye Namuli bwe muteekamu ku ssente zange ne muteeka mu by'emikono n'abaako kyayigo basaaluuni oba kyalaani kutunga kyalaani oba kiki naye nga kuliko akakwakkulizo nti bwe musomesa n'ayiga n'omulimu nja gumuteerawo naye nga amaze okufuna omulimu nga naye gennyini amaze okwetegereza ng'omwana kubanga yali tali mwana muto ng'amaze okwetegereza batera kubeera myaka 15 n'angamba nti bw'ali amaze okwetegereza ng'afunye n'omulimu gw'atandise okukola mbadde njagala alikkiriza okubeera mukyala wange ne mugamba nti sisobola kusalirawo omwana oyo mpaamu akadde njogereko naye era akadde omwami yakampa Namuli nenjogera naye nga senga ate era nga yamukuza n'empisa omwana teyandagirawo nti asobola n'okigaana yangamba ekintu kimu nze senga kyensinga okwagala mu bulamu kwe kusoma oba nsomye ekyo oba nsomye ekipaka nga amaze okufuna omulimu yagenda asoma bya mikono yakkiriza yali asoose gaana n'agamba nti maama senga lwaki tebanyongerayo ne ngenda ku yunivasite n'agamba lwaki tebanyongerayo ne nsoma 5 ne 6 ne ngenda ku yunivasite ne mugamba nti omwami yagambye ajja kusobola kiri kubanga ne bw'otuuka ku yunivasite yakyogoberera kufuna mulimu kati mbadde nteesa okkiriza kye yakugambye akuweerere mu gundi yonna mu by'emikono yagambye bw'omala obbiyiga bw'oti agenda kuwa omulimu nga tukkiriziganya na mwana era Mwami Mugisha nga muyita bulungi nga tutula n'omwana nga waali agansimbye omwana nakkiriza omwana bw'akkiriza omusajja nga atandika kuteeka mu mwana Namuli ssente. Mukulu yesebo engeri gy'onyumyamu ebintu by'olinga alaga nti wakola ekikolwa eky'essanyu ennyo omuntu gwe wali obuuzizaako baakwagala sikyasanyu kubanga mu ntandikwa twali twagalana kati ye lwaki wano ng'amaze okumukolera ebirungi n'okusoma nga atuuse okumaliriza lwaki yawambagatana n'omusajja omulala okulaba nti bakole n'obufumbo kati bw'obeera gwe musajja munnange weeteeke mu ngatto zange okitegedde nange ninkola ningamba kati okubabula bano ono kamwawuze magombe ono weesiguliddeko atamanyi bwe tuvudde kamugjewo kati ningamba ekyo tukijja kumala okiwulidde bulungi ningamba naye kamutuuse okulaba nti ajjukira oba okulaba nti alumizibwa nange nga bwe nalumizibwa. Kankubuuzeeko mbuuza sewo nga tonnaba kumufuna wali oyagaddeko omuntu nga bw'omanyi naye omutima gwange gwali gwagadde Namuli. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okusinziira biki ebitambula mu ggwanga oluusi ne tujja ne life stories okusinziira nga abantu obulamu bwe buyitamu. Olunaku olwaleero twazeeko eno mu kyalo wala but ekyatuleeseeyo ye mwana muwala oyo okola mu Katambi eyalwala evviivi
Evivire mulumidde abangambye ebbanga lya mwaka muwala mukulu myaka 21 kale era muto naye bw'oba omulaba mu katambi omubiri gw'omwana wa 21 tafaanana atyo kitegeeza obulumi bumunywedde oba ekirwadde kimunywedde ne kiddawo mu kugulu. Mbadde sobola kukola interview kubeera oba olaba olabye n'ensowera kitegeeza sobola kutuulawo bbanga ddene naye ndi ne ssengaawe annyonnyoleko embeera eno bw'eyinza okuba nga yatandika era buyambi ki bwe yeetaaga wadde bakugambye mama nti nno nze ngaba obuyambi naye nange mubatulaba mwe muyita obuyambi lumu nze mba sisobola sooka obuze kubatulaba. Abatulaba mwenna mbalamusizza banyabo ne bassebo amanya ngoogere wasazeewo bakuba omugongo ate gaaki naye era amanya kagensigalize kubanga ssebo omwana oyo ebizibu byantuusizaamu bingi nnyo. Ekisookera ddala abafamire bonna bamundekera bagamba ekintu kye kimu nti obulwadde obugenda okutta omwana oyo bwava ku nze. Kati awo kanzireko emabega nja kusooka okwebaza kubanga bakubidde mulanga gwange ne musobola okujja nsobole okutangaaza ensi kubanga ekinakomekereza wano olunaviira wano nga ensi etangadde abaana babaddala akatambi kano anaakalaba anaakategeezaako munne nkakasa nti ajja kuba omusango at least nga bagunzijako kubanga bagamba nti omwana wange oyo bagamba obulwadde bwava ku ggwe nze nabumutuusaako si nze nabumutuusaako naye bwayita mu nze omutuukako. Byatandika bitya? Lwaki bagamba nti ate obuzibu buli ku ggwe ate nga gw'omujjanjabi? Obuzibu bwe buli oyo mwana wa mwannyinaze baatuzaala abaana 2 ku nsi. Mwannyinaze n'agenda n'afuna buno obulwadde obwa siriimu nga kyali muvubuka. Mukyala we yasooka okufa n'embeera nga ndi n'omwana oyo. Kati ne mwannyinaze we yafiira ng'akaana ako nze nkalera nakalera okuva obuto. Kakati mwannyinaze bw'afa talina obuntuntu bwe yandekera nti mwana wange omutwalatwalangako mu maaso bwe mba nvudde mu bulamu bw'ensi. Era obuntu obwo nabukozesa kubanga yali yanterawo akabajjiro nze ndi mukyala Namwandu nange omwami wange yafa. Yali yanterawo akabajjiro nga ntundiramu n'embaawo n'emiti ebino ebikozesebwa mu bajjiro bimanyi. Kakati nga ngezaagezaako n'ensika n'empeerera ku mwana oyo paka mu siniya ey'okuna. Yesebo omwana we watuuka mu siniya ey'okuna ekituufu kyali ndi ssente zaali zimpeddeko nga n'akabajjiro tekakyaleeta ssente. Kati waaliwo omwami ye kamwogera amanya kubanga lyensonga enkulu mwami we bamuyita mwami Mugisha. Mugisha ng'ajjanga ngamba nti ye Namuli kiki nga banne baddayo okusoma bwe yamala okukola ebibuuzo nga teyaddayo okusoma. Nga nti munnange mukama wange nalemererwa Namuli kabeera awo bwe ndiba Katonda ayambe nenfunayo ku ssente ndiba muteeka mu koosi yonna n'asoma. Kati mwami Mugisha yangamba nti naye Namuli bwe muteekamu ku ssente zange ne muteeka mu by'emikono n'abaako kyayigo basaaluuni oba kyalaani kutunga kyalaani oba kiki naye nga kuliko akakwakkulizo nti bwe musomesa n'ayiga n'omulimu nja gumuteerawo naye ng'amaze okufuna omulimu nga naye gennyini amaze okwetegereza ng'omwana kubanga yali atali mwana muto ng'amaze okwetegereza batera kubeera myaka 15 n'angamba nti bw'aliba amaze okwetegereza ng'afunye n'omulimu gw'atandise okukola mbadde njagala alikkiriza okubeera mukyala wange. Ne mugamba nti sisobola kusalirawo omwana oyo mpaamu akadde njogereko naye era akadde omwami yakampa Namuli nenjogera naye nga ssengaawe ate era nga yamukuza n'empisa omwana teyandagirawo nti asobola n'okigaana. Yangamba ekintu kimu nze ssenga kyensinga okwagala mu bulamu kwe kusoma oba nsomye ekyo oba nsomye ekipaka ng'amaze okufuna omulimu. Yagenda asoma bya mikono yakkiriza. Yali asoose gana n'agamba nti maama senga lwaki tebanyongerayo ne ngenda ku university. N'agamba lwaki tebanyongerayo ne nsoma 5 ne 6 ne ngenda ku university. Ne mugamba nti omwami yagambye ajja kusobola kiri kubanga ne bw'otuuka ku university yakyogoberera kufuna mulimu.
kati mbadde nteesa okkiriza kyeyakugambye akuweerere mu gundi yonna mu byemikono yagambye bwemala obiyiga bwoti agenda kuwa omulimu nga tukkiriziganya na mwana era mwami Mugisha nga muyita bulungi nga tutula n'omwana nga waali agansimbye omwana nakkiriza omwana bwakkiriza omusajja nga atandika kuteeka Namuli ssente ateeka mu Namuli ssente yayiga bya saluuni ebyo nga biyiga bulungi nnyo nga batuuka bamutikkira n'omutikkira baba batikkira biki ebyo nti amaliriza okusoma omusajja ng'akwata ssente ze ng'akolera Namuli saluuni essaluuni gaggadde erimu n'abakozi nga buli kintu omusajja akitaddemu ne ngamba Katonda nepisa emikono maaso nga Katonda yeebala omwana wa mwannyinaze taligenda kubonaabona nga bw'omanyi abaana banaye tukuza mibiri nze nali mmanyi nkuziza omwana n'empisa naye omwana bwe yatuuka eyo mu masaaluuni omwana kye yakola kwe kufuna abalenzi sayizi ye omwana n'awaka avuddewo apaala bupaazi nga bumanyi bwona okwata enseenene Namuli nga takyakwatikako ate nga si yakute ne ku ssente. Mugisha ye yali akkiriza nga awo wonna mu kusomesa nga takwatako talina kyakwatako era nga takinyega agamba omwana oyo akyali mwana muto kakati Namuli bw'atandika okupaalapaala nange atandika okuntabula ng'omuzadde eyamukoza ntandika omugambako naye kati manya alina ssente yeepangisiza n'obiseera ebindaba takyabirina n'ebinkubira essimu nga tekyebikyaliwo kakati ng'atuuka ekiseera nga ŋŋamba naye senga tetuganye gwe wankuza naye ontegeeredde ekimala wadde mulwadde njagala mwogerere ebintu byonna nga bwe yabyogera ontegeeredde ekimala kati sinya bonna etegeerera olwo afunye omulenzi amumazeza ebiwawaatiro namugamba okwetegerera kitegeeza ki nangamba senga nze tosobola kunsiimira musajja oyo omusajja w'omukadde sijja mufumbirwa kkiriza kimu nze ngenda kukuleetera omusajja gw'osiima ne mugamba sisobola kusiima ng'ono omusajja yakutuusiza ku birungi. Mugisha obukulu bwe bwalinga bumeka kuba yes tusobola onnenya Namuli okulaluka oba okufuna omusajja ow'emyaka gye Mugisha ye yali bukulu ki ku Namuli? Mugisha yali myaka 38 ng'ekituufu amusinga ate bwe yamufunira yali tannagiweza yali 38 Mugisha wafunira Namuli Namuli nga alinga mu 16 15 18 kuba yali amaze senior 4 kakati omwana nanneefulira n'angamba nti nze senga ne bonookola otya sisobola kufumbirwa musajja atali wa myaka gyange oba onzitira future atandise okuteekamu oluzungu nze lw'essaasoma nga bye byaŋŋamba sibitegeera nti nze ndi above 18 byebyo ebigambo bye yayogeranga kati olwajja ne ŋŋamba nkoze ntya lwonna ne Mugisha atandise obbiwulira mu ŋŋambo nti omukyala gwe yakolera ne bizinensi yagisengula ne we yagimuteera n'agitwala ewalala apepeyayo na musajja mulala Mugisha nannumbagana n'aŋŋamba nti nnyabo byempulira bituufu oba si bituufu ne mugamba nti nkubulire nange byansobera dda omwana yansobera omwana takyampulira omwana byemugamba byonna takyabiwuliriza n'aŋŋamba ate nnaate nno awo ndaba mpuliranga abasaaga mumpuliranga gwasaaga mukulu munnange kubanga omwana takusobola kusinga magezi nze njagala ekiyitibwa nti nusu yange nti nagiteeka mu muwalawo ekituufu abya Katonda mu nnyanja zange alo ndi mukyala ne mwandu siina kye nnina n'aŋŋamba nkuwadde ebbanga lya myezi 4 nga njagala mukazi wange oba nga onsasudde ssente zange zonna zeteeka mwana wo ensiriikirira ne ŋŋamba nga sirinja kyenzizaako mu mazima ga Katonda mu ggulu nabuuza ku Namuli n'aŋŋamba ekintu kimu gwe mbulira lunaku nkuleetera omusajja n'aŋŋamba bino binsusseeko mba ndi awo Namuli akyewaga nange binsobedde omusajja bamubuuliriddeko Mugisha ab'oku kyalo bagambye katusondesonde ku ssente omukyala muleke talina musango naffe tumulaba omwana yamutabukira katumusonderesondere ku ssente osanga tusasuleko ekitundu bwe bunoobokiza tunagenda tukusasula mpolampola ne mutuuze munaffe talina buzibu mba ndi awo nga Namuli ambuzeeko okumala ndowooza mwaka nga gumu n'emyezi 2 nga ankubira essimu lwanzijukidde olwo ng'azaddeyo n'akaana ng'asenga mba nkukubidde essimu eno okukugamba omwami wange mulwadde nnyo kunze ki ekimuluma omwami wange yalwala okugulu
yalwala evviivi naye tumutambuza mu malwaliro yonna bagamba obulwadde tebabulaba baagala mumutemako okugulu. Konze munnange wagamba sikyakutegeerera kati ebyo ŋŋamba byaki? Omwana awadde essimu gye yaddamu okunkubira nga ŋŋamba senga omwami afudde. Omwami wange afudde baanoonya obulwadde bwabula. Era ng'omuntu omukulu abo nali sisobola butagenda kuziika. Era nagenda okuziika nasalawo muleke mu maka ge kubanga omusajja yali amugulidde ennyumba. Nsalawo ne muleka mu maka ge. Oli yafa? Eyo yafa. Yali amuleke yamugulidde ennyumba nga bazimu n'akaakaana ke yazaala. Kakati nekwata bawala bange bwebutabulaganya omutima mubi nekwata bawala bange neŋŋamba mugende mubeesebeese ku munnammwe ngeri baali mu holiday. Bagamba mugende mubeesebeese ku munnammwe bw'anaaba agumye mulikomawo ng'olwemumulaluweddeko ne muddayo okusoma. Waayita emyezi bano ababiri baavaayo ne baddayo ku ssomero eyali atudde siniya 4 yeyo yali ebibuzo tebinnadda oyo ye n'asigalayo. Mba ndi awo nga bankubira essimu. Maama nno manyi Namuli mulwadde. Konze ki ekimuluma? Namuli atandise kulwala biri nga bwe yatunyumiza nti bbaawe bwe yatandika. Naye kugulu. Naye kugulu alina akatulutulu tukazeeyo kati ku viivi ne katandika okumusiiwa. Namuli we yakatakudde okugulu ne kutandika okuzimba. Buzibu ki era buyinza kuba nga bwatandika butya? Kajja ng'akatulutulu nga katono we kati. Nga bakirongoosa. Bakirongoosa. Nekujja nekiddawo nekimera ekintu nga kinene. Nekimala nekijja amabwa. Konze musale ku magezi mugambe ku baganda ba bbaawe bamutwaleko mu ddwaliro. Ebyaddako nti senga Namuli bamuwadde ekitanda. Awo nali sisobola kutuula. Ndasiba zinywera ne nziruka paka Mulago. Mulago twamalayo wiiki zaali 2. Abanoonya obulwadde tebabulaba. Atugamba kati muddeeyo nkomewo nga wayiseewo wiiki emu. Wiiki emu bwe yayitawo okumuzzaayo omwana nga bangamba alina kansa. Mukomewo olunaku we luti wayiseewo wiiki emu tulabe treatment gye tugenda omuwa. Namuli nagenda okumuzzaayo nti ate kansa tamulina. Tagendayo twagendayo mu ddwaliro. Ne bagamba kale obulwadde tebabulaba. Tetumanyi oba ki. Nga nziza mwana waka wali nange ne ŋŋamba kati ewange sikyatuddeyo kangende ntule wali awali omwana. Okugulu nkulabe kuzimba. Okugulu. Bw'aba talina kansa bo bagamba ki ekyo? Nga abasawo buli lwoddayo bakugamba kintu kirala ne ŋŋamba kankyuse ku malwaliro. Tesiti zo teziraga kansa. Ne bwe nzikugirayo ne nkulaga tewali balina ze baasooka okumpa nga balaga nti alina kansa. Bwe naddayo ogwasembayo ne baŋŋamba nti nga balaga nti tezitalina. Kati ne nnoonya ekiddako ne ŋŋamba ki? Nga musitula nga mujjayo ku bufu nga muleeta awo waka. Namuleeta abantu abajjanga nga bamanyi ab'ekyalo bajja okulambula balambula ne baŋŋamba naye ggwe oli muntu mukulu. Eriiso ly'omukulu abaddugala we bwalaba. Gwe ekyo tosobola kulaba nti omwana oyo ayina ekizibu eky'amaanyi ate okuba nga olumba eruzungu si lwe lumuluma. Bw'abanga akunyumiza nti bbaawe yafa okugulu kuli bwe kuti. Ate nga naye omulaba kuli bwe kuti. Lwaki tonteekako tonoonyayo pulaani B? Awo omukyala sijja kumwogera neiba wafunge oba omanju awo. N'abaako omusawo gye yantwala ow'ekinnansi. Bwe yantwalayo omusawo oyo n'abaako ebintu bye yayogera. N'agamba nti obulwadde obwatta bba wa Namuli n'obuluma Namuli buva wa Mugisha. Eyo ne nva ne mugamba taata kati tosobola kunnyamba n'otaasa bulamu bwa mwana wange. N'agamba nti ebintu bye bateekako by'amaanyi nnyo. Saatula ne ŋŋenda awala ne baŋŋamba ekintu kye kimu. Bwe nagenda okusatu ne baŋŋamba ekintu kye kimu obulwadde buva wa Mugisha. Ne neesitula saakuba ssimu ne ŋŋenda ewa Mugisha. Maaso ku maaso ne ntuula ne mugamba taata. Bw'oba olina ky'omanyi ku bulwadde bw'okufa kwa bba wa muwala wange ne muwala wange. Kubanga n'akaana kennyini lwakuba sibagadde kateeka mu kamera. N'akaana ka Namuli kaazikonzebwa kali awo wansi. Tasobola otakonzebwa. Kati ne mugamba taata bw'oba okirinamu omukono nsaba kunnyamba.
n'alyoka akuba akakule n'agamba nze nabagamba nze ndi munnamawangwa sizannyirwako nakugamba okuleka nga musasudde ebintu byange okuleka nga musasudde sente zonna ze nateeka mu Namuli oyo omwana agenda kuyingira ettaka agoberera ebba bagende beeyagalira emagombe kye kigambo kye yaŋŋamba nsiiba nkaaba nsula nkaaba olwo omwana oyo nga bw'omulabye embeera gy'alimu abafamire bonna bamundekera nga kiri kye nakugambye kye natandise nakyo nti bagamba byava ku nze kubanga nti nze natunda omwana okumuweerera bamuwase nze namutunda Nate yali tasoma yali asobola okwonoonekera awo. Era yali asobola nange kye nali ntaasa nga manyi kyekigenda okunnyamba. Naye bonna bannejjako banneesamba nga bondabako nti bembeera n'omwana oyo baganda be bano bawala bange nabo bamwenyinyala nga bumanyi abaana abawala. Nga bw'omulabe bw'atyo bwanyooka enswera taata bwe sibaawo ne mbaako nga bangenze kunoonya kasente bwe nti bwe musanga nga zimunyookako. Nze n'abaana bange bankyawa abaffe bonna bankyawa lwa mwana oyo. Kati y'ensonga lwaki nabayise waliwo omwana wa neighbor wange awo abeera eyo Kampala. Abaana abo babeera nnyo ku zino simu ezo ng'ezo ezammwe. Kati yaŋŋamba nti waliwo omukutu ye yampa gundi zammwe ezo layini zammwe. N'aŋŋamba nti musobola okubaako obuyambi bwe munnyamba. Nate nga nze obuyambi bwe njagala bweba bwensaba okunnyamba. Si bwakugamba nti bwe watandise n'abantu bakugenda mu bitongole nsabira obuyambi oba kukola ki naye obuyambi bwensaba kubanga musobola okunjogererako ne Mwami Mugisha. Mugisha yagamba ki? Mugisha agamba kimu okuleka nga nkutte buli ssente yonna gye yateeka mu Namuli. Namuli kwe kuwona emagombe. Ne bwe mba sizikutte kuzimuwa. Kubanga n'abasawo bonna byakugamba omuwendo simanyi kuba tazoogera ate nange sizimanyi kubanga n'abasawo bennyini bentambulizaamu Namuli baŋŋamba nti omusajja akola ebintu by'amaanyi nnyo 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 saawa yonna obulamu bw'omwana we bugenda. Tegeeza okakasa mu Kizungu byagaana taata. Mu Kiganda gye bagamba ne bwe mba mu Kiganda eno gye ntambulidde ne muzaayo baŋŋamba kimu nti omwana talina kansa talina kifo obulwadde bwatuula abairi bategese n'okumutemako okugulu. Ne mbagamba kati gwe muba mugamba nti talina kansa kati ate okugulu ngenda kutemako kwaki. Nange era bwe nkulabye ndabye nga yeetaaga otemako okugulu. Mugisha agamba nti kuyisa muka mu kisero kasatu muwa ssente ze tasobola kuweza wadde wiikisi 2 nga tatambula. Ensonga lwaki nabayise nga nsaba munnyambe munjogerereko ne Mugisha. Obaana abasaze ekikasa ayogera ssente z'ayagala wakiri n'atunda ekibanja ky'omwami wange n'ensasulira omwana wange n'ataasa obulamu. Kuba kati manyinaze emagombe gyali mu butuufu si musanyufu. Nja kuswala. Badde nsaba nkubireko ku Mugisha. Owulire kyayogera mwegayirire ne bwe n'atunda wano wonna taasa obulamu bwa Namuli oyo. Nveeko ekigambo kiri ekintemebwako nti nze ngenda okwettira omwana wange. Kale. Gyebaleko sebo. Sebo gyebaleko. Kale naye gyebale. Kale sebo njogedde ni mwami anono. Ampita Zanero naye gwe Mwami Mugisha. Genze sebo. Nsanyuse okuwuliza sebo. Yes sebo. Kati ekikubiza essimu eno. Yes sebo. Waliwo omukyala bamuyita Namuli. Namuli mumanyi. Namuli oyo. Ogamba ono omwana ogamba omukyala ono we naweerera n'atuuka nandyamu olukwe. Simanyi oba yakulyamu lukwe oba ki naye okusinziira ku mboozi. Yes sebo. Eraga nti nno obuzibu bwaliko kati. Yes sebo. Wasooka n'obutuusa ku ye ku bbaawe kati buli ku ye. Senga mulina endagaano gye mwakola ne sengaawe. Omukyalo oyo twatandikira ddala emabega. Tukwatagana nandaga nti ayagala kwongerayo emisomo gye. Era ninkwata ku ssente zange nga bw'omanyi omuntu w'oyagadde. Era ninkola ki nimuweerera ku
ku masomero gano ag'ebyemikono omuwala nemuweerera kati lwenamuweerera nga tutambula ffenna ng'atuuse okumaliriza emisomo gye kale ate n'awambakatanayo omwami omulala ate ekyo teyakiŋŋamba nenzija nga ndaba nga atandika okunejjako naye nga amutadde mu sente zange nnyingi naye nagamba engeri gyakwataganye sinaki baali batuuse n'okufumbiriganwa ye n'oyo omwami naye ŋŋamba kati kansooke muggyeko oli omwami mwage nti nze musajja nimugjawo kati ningamba ati kijja kukomaawo kubanga sente nali ntaddemu nyingi nga bw'okiwulira munfuddeyo n'okwagala nga n'okwagala ng'amwagala ningamba kankubuuze kamukwatemu mukulu yesebo engeri gy'onyumyamu ebintu by'olinga alaga nti wakola ekikolwa ekyessanyu ennyo omuntu gwe wali obuuzizaako baakwagala sikyasanyu kubanga mu ntandikwa twali twagalana kati ye lwaki wano ng'amaze okumukolera ebirungi n'okusoma nga atuuse okumaliriza lwaki yawambagatana n'omusajja omulala okulaba nti bakole n'obufumbo kati bw'obeera gwe musajja munnange weeteeke mu ngatto zange okitegedde nange ninkola ningamba kati okubawula bano ono kamwawuze magombe ono weesiguliddeko atamanyi bwe tuvudde kamugjewo kati ningamba ekyo tukijja kumala okiwulidde bulungi ningamba naye kamutuuse okulaba nti ajjukira oba okulaba nti alumizibwa nange nga bwe nalumizibwa kankubuuzeeko mbuuza sewo nga tonnaba kumufuna wali oyagaddeko omuntu nga bw'omanyi naye omutima gwange gwali gwagadde namuli kati olaba wolanagidde nti nga bw'omanyi kitegeeza naye wali okyaye ku muntu sinanagidde naye omutima gwange kunawe nakwatagane namuli singa abaddeawo n'omubuuzi nali mwagadde era nga tussa kimu tuteesa kimu era okwevaamu akasente kange konna nkamuteekamu naye kati ku ssaawa esembayo ng'amaliriza n'okusoma ebyemikono nanvaamu ate n'agenda n'omuntu omulala kati bw'obeera gwe naawe weeteeke mu ngatto ezo okkiriza nti okyayiddwa n'ogenda you move on wakiigolo omuntu bw'oyagadde oba omwagadde nani ngamba kamuggyeko ki kamutooleko ono mwawule n'oyo nimugjawo nange ningamba ate n'ekyo tikimaze kati kankubuuze nyini ningamba kamutuuseeko naye abonerera alabe kankubuuze muzeeyi mbuuza ekituufu kiri nti oli yategeera nti gwe watta omwagalwa we si bwe kiri ekituufu kati gw'osuubidde ye asobola okuddamu n'akwagala oba kati ki ekiyinza okukolebwa ye okutereera ye okuggyako ebyaddala mu bbanga lye namala naye ne ssente zinamuteekamu bw'aba ali wiringa okuzinziriza okiwulidde bulungi ng'ali wiringa okuzinziriza nga sinakitu tukoze n'akakalu tusobola okuddayo wenakikolera n'adda mu bulamu bwe ziyinza kuba nga mmeka kuva we twatandikira wenamutuusa ng'amaliriza n'emisomo ziri miliyoni 10 ziri miliyoni 23 miliyoni 23 zenateekawo kati kuve kwekyo n'okumenya omutima gwange nagwo ogusasuza sigusasuza naye ogusinziira nga bwe namuwa okwagala kwange n'akasente kange ako ke nateekamu singa yangambira omuntu andikwa naali kivuddeko kiwuli kujjako nga ye bw'aba awulira ng'ali wiringa okunsasula akasente kange nsobole okukola ki nsobole okumuddiramu kati kankubuuze era sinaki omufu asobola okusasulira kati tusooke tukolewe tuti kikyali kituuza nze nkubuulira ate tusooke tukolewe tuti
omulamu yasasula si bwe kiri wekikituufu omulamu yasasula kati oba omulamu wasasula embeera ono gyalimu ey'okwejjanjaba lwaki tetusooka ne tugiyimiriza ate okugiyimiriza kusooka okusibako oba okumukwatiza asooka ansasula akasente kange tukole tulagaane ampa akasente kange nsobole okukola ki nsobole okuddayo owa muzeeyi munnyonnyolemu eyakikwatamu atuusiza oyo omuwala ku mbeera eyo era y'omwera eyatwala noyali baawe anti kati tukkiriza nti agenda kunoonya ssente naye kye tubadde tusaba at least asooke awone kuba oli waba yakikola kitegeeza alina obusobozi obukisiba n'obukisumulula si bwe kiri oli yakikola waba asazeewo nsobola okuddayo nemunyonyolamu sinakinimpa mwana muwala oyo kubanga kati muzeeyi sabbasabba muzeeyi wa nsi yonna twali atamumanyi nsobola kumulagirira n'agendayo nakola ki namujjanjaba n'addawo okiwulidde naye ng'akasente kange kali nga namuli akankomezaawo ng'akanziriza so mpe ku namba ya sabbasabba eyo nali nkozeeko emboozi erimu sabbasabba sooka ompe ku namba ya sabbasabba eyo naye ekizibu kya muzeeyi oyo naye kuba lwakuba nti n'emirimu mingi kanjikuwe eri 0782 0782 11 0 ogateko 7 07 9 ye muzeeyi sabbasabba oba 0782 11 07 98 aweruweeru awo okiwulidde tujjamu kubirako tulabe embeera eno bwesobola okusooka okukakkana abe ntugende mu maaso tugenda mukubirako tulabe embeera eno bweyinza okubeera nga ekkakkanamu then tugende mu maaso n'okubeera nga tunoonya akasente ako yano okutwala obulamu naye ng'egyoyogeramu olinga alaga nti wakola ekikolwa ekyobuzira kyabuzira lwa nsonga nti naye kyeyasooka okumpisaamu tekyali kyabuzira kubanga omuntu weweesize n'owa obulamu bwo n'obuteekamu n'essente n'atuuka oluvannyuma n'akuvaamu kati bw'obeera bw'okola otya naye gino emyaka gye tuli mu 2025 wakyaliyo omusajja akola ebintu ng'ebyo nti mpeerera omwana mmale muwase ssebo bw'oba tomanyi ekigambo ssente ng'ozitadde mu munno sinakinga omwagala ekyo kyokka kyobula okwogera bwotyo ekitegedde bulungi kale njakuddamu kubireko mwami Mugisha tulabe omuwulidde omusajja omuwulidde takyegaana namu yadde nange bwati tagenda kuyisawo byokubayo ati aze kumpewo kuba waganye okujja mu kamera naye at least nfunyemuko ogwofu kuba kati luli mbadde nga mubuuza kyayagala nga takyogera kati nga basazewo nti miliyoni mmeka olagambye 20 mu mmeka ngenda kusalawo wakiri ntunda awaka wano zivaawo zo zivaawo ttaka ddene tijja kuvaawo kati gwogende ku luguudo nja kuyiiya ekiddako naye nga namuli bwaba nga mulaba nga mulamu life stories wetwetambudde tujja kuba tweyongerayo ku maaso okufollowing up kyekigenda maaso but ensi bwetyo naye abasajja ndowooza ffe tuyige wawa okoma oba musajja oba mukyala mu bintu ebimu oluusi tukola decision ez'obwangu naye ng'ate tusobola ovaamu obuzibu obunene. We out.